بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم brother عامر singo muntu abamaliriza essola waliwo enkola nti sola bwegwa tutandika okutendereza Mungu subhanahu wa ta'ala netusalira ku nabi sallallahu alayhi wa sallam netwehaginga netwekwata mu ngalo nga kiri regular buli kaseera tukikola bwe tutyo. Naam, ekintu ekyo okusinzira ku bamanyi waliwo ebintu ebyagenda nga biyizibwa mu ddiini ey'Obusiraamu nga birungi bambi gamma nga mawuledi nago gakuriating obucreatings be. Naam, tewaliwo ko history eraga nti nabi sallallahu alayhi wa sallam yazaalibwa omwaka 571 nti Allah bw'amutuma mu mwaka 610 bamulaba nga asanyukira amazaalibwa ge nga tannatumibwa. Mu mwaka 1613 ng'ali mu Darul Arqam bin al Arqam yali yazaalibwa dda kati awali mu myaka 4 naye tolabawo konti ne bwe yali baali mu Darul Arqam bin al Arqam yagenda nga akubiriza abantu okusanyukira amazaalibwa ge. N'asenguka okuva e Makka n'agenda e Madina. E Madina yatandikirwayo Allah subhanahu wa ta'ala yalinga assa amateeka ag'enjawulo. Ne mu mateeka ge yassa mu sharia tetunnafunayo ko tteeka eryali ligamba nti kati nabbi asanyuke nga ajaguza amazaalibwa ge. Naye ng'amaze okufa emyaka gijo giweze, e Misiri evaayo abakugu abaagala okulaga laavu ey'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne bayiiya amawuledi n'okusanyukira nabbi. Ebintu ebyo ne bijja, abaana baffe, baganda baffe, bajjajjaffe baayitirako e Misiri ne basomayokko, ebintu ebyo ne biyingira ne mu Uganda era nefuuka ibaada nga bibimu ku bintu bye tuteekako amannya amagego. Era olwaleero muzeeyi okumugamba nti mawuledi si matuufu ng'ate ffe abavubuka twagenza okujja luvannyuma nga bazeeyi baaliwo edda, mmwe mubeera mutya n'ebituufu abaaliwo edda abaafuna ne baba nga baafuna bikadde ebitali bituufu. Nabakyo ebintu biyiyizibwa. Kati ekigambo ekyokukwatibwa mu ngalo, kyokkwata mu ngalo ng'esswala ewedde, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, waliwo ekiyitibwa ekituufu ekyetabika n'ekitali kituufu okwonona ekituufu. Kyekiriwa Ekitali kituufu kyegatta n'ekitali kituufu. Naam, ne kyonoona ekituufu. Kati ekituufu kiri nti Obusiraamu butuyigiriza okusaalira ku nabbi wonna we tuba tuli. Era Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an agamba ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Teeka ddamba nga liragira Omusiraamu okusabira ku w'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Era nabbi n'agamba man salla alayya marra sallallahu biha 10. Omuntu bw'ansabirako omulundi gumu Allah ansaasire, Allah yamussaako ensaasira za mirundi emeka? 10. Kati ekyo kituufu. Nabbi tumusaalire wonna bwe tuba tukola ki? Bwe tuba tuli. Era ne bw'obeera wonna bwe tuli ku radio n'ogamba nti Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ofuna ki? Ofuna empeera. Naye formula eteekebwawo ne yeegatta ku kusaalira nabbi nti walina kubeerawo kino, kati ekyo kyennyini kye kiba kyonoonye kino ekituufu. Kati okukwata mu ngalo tekigaana. Naam, bwe tuba tubuuziganya ne tukwatagana mu ngalo si kibi, naye okukifuula nti nkola buli luvannyuma lwa swala tulina okukwatibwa mu ngalo, tukwate mu ngalo, tukwate mu ngalo, tukwate mu ngalo, ekyo kiba kijjotteke. Nabbi teyakikolako. Naam, naye okusaalira nabbi kirungi, okukwatagana mu ngalo kirungi, naye okuba nti kiri continuous n'ebeera routine ne kifaananako nga bw'olaba esswala 5 nti nga tekikolebbwa, wayinza okubeerawo nti waliwo ensobi, ekyo kye kifuula ekintu ekyo okubeera ekikyamu.
nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Omuntu bw'akola omulimu gwonna nga mulungi mu ddiini era nga gulina value naye nga tegulina ndagirira yaffe, omulimu ogwo gugenda kumuddizibwa. Kaakati muganda wange, lwaki weesibirira ku kintu nga tekirina ndagirira ntuufu ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng'ate waliwo bingi ntoko by'osobola okukola nga biri clear, birina ne evidence eri very clear? Onfukira bulungi? Osanga omuntu yeesibiridde okukwata mu ngalo buli kaseera nga tamanyi kuvunula Al-Fatiha, ng'ate nga Al-Fatiha nkulu nnyo okumanya amakulu gaayo. Omusanga tanaba kukwata Yasini, omusanga talinayo kyonna kye yakwata mu Qur'an okujja kul huwa Allahu ahad, ate ng'erimu amakuuli. Naye n'asigala ng'ali mu kulwana nti nze njagala nkwata mu ngalo buli luvannyuma lwaki? Buli luvannyuma lw'esswala. So ekigambo ekyo ffe okukwata mu ngalo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza bwe tuba tubuuziganya ne bannaffe tukwataganeko mu ngalo. Nfuna bulungi? Ate tunulako munno mu kyenyi kye, mu kyonyi kya munno ng'ekyenyi kiri ki? Nga kisanyufu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Naam? Tojeregeranga ddala akalimu akalungi walau an talqa akhaka biwajhin talaq. Wadde ng'okusisinkana muganda w'omusiraamu n'ekyenyingo kyonna kisanyufu. Ne bw'oba onyiize you pretend. Kugamba weebuzeebuze obeere ng'atanyiize olage munno ekyenyi nga kisanyufu. Ne bw'aba yakunyiizizza teekako face ennungi, tomulaga face enyiize. Tunoonyaamu ki? Kufunamu mpeera ewa Allah subhanahu wa ta'ala. So kyekibuzo kyombuuziza nti okukwata mu ngalo buli luvannyuma lw'esswala regularly, buli kaseera. Nga Nabbi bwe yagamba nti tufunenga wuzu buli kaseera, ekyo kiriko obujulizi. Okujja ddadda wuzu, okugizza obujja kiri sunna. Ne bw'oba olina wuzu naye ng'ogenda kusala esswala endala, oba olina wuzu naye oyagala kusoma Qur'an, kiri mu sunna okugizza obuki? Okugizza obujja. Kuliko hadithi. Ne hadithi endala eyogera ku wuzu egamba omuntu bw'afuna wuzu fa asbagha alwudu'a, n'alongoosa wuzu n'ayitiriza mu kugifuna, naam, agenda kujja ku lunaku olw'enkomerero nga mughirlin, nga yenna anyirira atemagana. Buli kifo ekyagendamu amazzi ga wuzu kigenda kubeerako ennuuru ku lunaku olw'enkomerero. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba basahaba nti mmwe temuli baganda bange, baganda bange be bagenda okujja oluvannyuma lwange nga tebandabangako ate ne banzikiriza. Ne bamugamba nti ate ffe tuli baganda bo, nti mmwe muli bannange. You are my companions, you are not my brothers. Muli bannange, tukola naffe n'emirimu. Naye baganda bange bajja kujja luvannyuma tebandabangako. Kiki ekijja okukulaga nti abo baganda bo baliba bayafuna wuzu eno erindaga baganda bange? Kati kyebudala nti tukuyigiriza gwe nange tukubirizibwa nti wuzu bw'oba ogifuna gifunire mu kifo ekiri private. Amiri, kyetaagisa n'ofuna wuzu ng'ogifunira waka. Okomewo eno ojje okusaala nga onogera kujjuza bujuza, naye nga okujjuza okwo ojjuza wuzu gy'olina already. Oba ogizza obujja. Ekifo kyonna ekigenzeemu amazzi aga wuzu ate wandikubirizibwa gwe nange togasiimuula ku mubiri, kubanga oyo gw'olina gold. Amazzi g'ofunye wuzu si kirungi gasiimuula ate n'ogajja ku mubiri, kirungi gakalireko. Oba olina gold gy'okola ki? Gy'olina. Ku lunaku olw'enkomerero yegenda kubeera sayini ey'abaganda baani? Ey'abaganda ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu bufunze nti tukole ekituufu, tuleke ebitali biki? Ebitali bituufu. Ebintu ebitali nnyo clear tubiveeko, tukole bino ebiri ki? Ebiri clear. Naye omuntu ayinza okwesibirira ku kitali clear ekyo ng'akiraba nga ibaada. Naam. Ekigambo ekyokubiri, okuyimirira okutuulamu wakati w'entuula, wakati w'eraaka ebbiri nga tugenda kunona laakasi eyokusatu oba eyokuna. Kiri sunna, kiri farada. Mu ssala mulimu ebintu nga twabyogerako nga twogera ku mpagi zaki? Empagi z'essala. Kati okutuulamu wakati w'eraaka ebbiri nga tumaze eraaka bbiri nga tugenda kunona eraaka eyokusatu si kyatteeka. Era kyevudde olaba nti singa omuntu asaala
ne yeerabira okutuulamu wakati w'eraaka ebbiri n'asaala raka esooka n'asaala ey'okubiri kati mufa ky'okutuulamu naano n'eyokusatu subhanallah agenda okujjukira ng'ayimiridde subhanallah teyatudde wakati ng'amaze eraaka ebbiri ezisooka teyatudde wansi ya rabbi kati n'ayagala asituke waggulu atuule wansi agende atuule wakati waki wakati w'eraaka ez'emmeka ebbiri nedda ssebo obutakola ki obutatuulamu wakati w'eraaka ez'ebbiri tekyonoona swala naam omuntu ayinza okusala raaka nnya zonna nga tatuddemu wakati w'eraaka emmeka ebbiri either nga tagenderedde obanga agenderedde bw'abanga abadde agenderedde talina musango gwafuna bw'abanga abadde tagenderedde talina musango gwafuna kubanga tekyonoona swala simpagi wabula bw'abanga abadde akyerabidde avunnamayo enzivunnama bbiri ze bayita sujuudu sahwi naye si kyekintu ekikujja waggulu ng'obadde oyimiridde oterekedde noddayo wansi nti otuule wakati w'eraaka ez'emmeka eraaka ezo ebbiri nga tumaze okusaala raka bbiri ng'ogenda kuna n'eyokusatu oba eyokuna lwaki tukigamba ekyo kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam tulina obujulizi nti hadithi zino zajja ku nkomerero mu biseera bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebisembayo nti okutuulamu wakati w'eraaka ebbiri oba oliawo kiyinza okukolebwa olw'obunafu omuntu bw'abeera nabwo ng'omukadde kubanga esswala ebeeramu n'abantu bangi mubeeramu basalanga balwadde kati oyinza kubasaaza mu ffiririzo raaka emu raaka bbiri raaka ssatu raaka nnya paka olyoka otoole ki otoole essalaamu obusiraamu bulondoola embeera ya buli muntu buli wonna waabaali naye okugatta tugattira ddala bamanyi bagamba kiri sunna kya mu buvunaanyizibwa okusaalayo raaka ezisooka ebbiri n'owummulamu olw'obutafuula swala nga kizibu oluvannyuma n'osituka n'ononeraako ey'okubiri ey'okusatu n'ey'okuna so mu bufunze obw'ekitalo okutuulamu wakati ng'omaze okusaala raaka esooka raaka ey'okubiri okutuulamu wakati awo olyoka ononerako ey'okuna ey'okusatu n'ey'okuna ekisooka nkugambye nti si kyatteeka naye kirimu ku bintu ebinyumisa n'ebiwa obutebenkevu essala n'omuntu bw'abeera nga mukadde n'aba nga takalubirizibwa mu swala ey'eraaka ennya sebwamiri gw'oyinza okuba olina amaanyi nga raaka ennya ezo oyinza ziwuuba zonna mulundi gumu ng'olaba awummudde amala budde naye ne wabeerawo asaala eraaka ezo ennyo ogenda okuggwayo ng'alina obubenje bw'ayiseemu alina ekizibu ky'ayiseemu gwe tunuulira omulwadde nga mulwadde wa mugongo ebbanga dakiika z'amala okusituka okuva mu kifo waali okuyimirira waggulu awo okakasiza so omuntu ayinza okubeera okujja mu swala ey'eraaka bbiri naye nga tasobola na kugiyimiririramu ng'atuula ku ntebe so kati obusiraamu buli dynamic butunuulira omuntu asembayo wansi okufuna obukaluubirivu ne buleeta obwangu naam nabwe kityo sitwagala kuvunaana muntu atatuddemu wakati w'eraaka emmeka oluvannyuma lw'eraaka bbiri ate sitwagala kugamba nti kyatteeka okubeera nga tukikola ki tukikola wabula aba akikoze aba anyumisizza esswala mu sifatu ssala ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi bw'atyo bwe yakola ki bwe yasaalanga sifa kitegeeza ekifaananyi ky'esswala oba obubonero obulaga esswala ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabyo kati nga bwe nti eno university wano we tuli ku mpewo twagala naawe ebintu by'obitegeere era obeere mu swala nga bw'olaba imaamu yeerabidde okutuulamu wakati nga mumaze raaka bbiri ezisooka tokaayana nnyo
gwe maamuma obeerenga naawe obitegeera nti imaamu takoze ensobi y'amaanyi. Naye oyinza okusaala n'abasiraamu nga bo baakwata birala ne basigala nga batudde wansi nga imaamu amaze okusaala raka bbiri ne yeerabira okutuulamu wakati oluvannyuma lw'eraka bbiri. Bw'aba asitusa ayimiridde, omusiraamu n'atandika subhanallah 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 ng'agamba imaamu aveeyo waki waggulu atuule, ye imaamu n'alemerayo waggulu. Kati njagala kutegeeza gwe omusiraamu atuwuliriza nti okutuulamu wakati weeraka nga tumaze okusaala raka bbiri, okutuulamu tulyoke tunone eraka ey'okusatu n'eyokuna si kyatteeka. Naye bw'obanga obadde weerabidde tukugamba nti saala kye bayita sujuudu sahwi. Imaamu bw'abanga abadde abasaaza ne yeerabira, mumugoberere mulinnye waggulu, mujja kukomawo musaale kye bayita sujuudu assahwi. Takkirizibwa kudda wansi n'atuula okuggyako naam imaamu bw'asituka anone eraka ey'okutaano essala eraka nnya n'asituka n'ayimirira Allahu akbar nga mulabira ddala agenda kwongera raka yakumeka yakutaano. Awo mmwe mulemerako subhanallah naye mukola subhanallah mirundi egi esatu. Subhanallah 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 nga communication egamba imaamu nti oli tutwala mu raka yakutaano. Kati bw'alemerako n'ayimirira abasaaze bo batuula butuuzi ne bakuumayo n'asaala raka ey'okutaano paka najja n'abasanga we yabalese n'atola n'agenda mu sujuudu n'atuulamu n'addayo n'atuula wakati n'adda ku tahiyaatu ye gy'alaba nga yeesembayo paka n'atoola salaamu ne batoola naye salaamu. Kati bw'abanga yanonye raka ebadde ey'okutaano ne batoola naye salaamu naam bamala kutoola salaamu bonna ne baggwa oluvannyuma n'abazzaayo mu sujuudu sahwi. Naam bisimillah gambe nti mu sswala eno kasita tubanga tukuwadde chance eyimirira mu sswala empagi yo kasita ogyerabira tukugamba nti ddayo ginone, naye ebintu ebisigadde kasita obanga olina kyoweerabidde osaala kye bayita sujuudu sahwi okuvuunamako kola ki okwokwerabira. Singa oyimirira ng'olina obusobozi n'oleeta takbiratul ihram n'oweerabira edduwa eggulawo essala n'oyingira buyingizi mu butereevu mu suratu al-Fatiha n'osoma essula endala n'ogenda ku rukuu n'ojjukira nga tewasomye edduwa eri ng'essala eggulibwawo, tokomawo n'osoma edduwa eno eggulawo essala, tewali kikuzza, wabula oba olina ky'okendezzaako bukendeeza ku pasentegi y'essala naye bakulagira okgenda mu maaso. Bwe weerabira okuleeta takbiira ekujja ku kiyungu ekirala okugenda ku kiyungu ekirala, tetukugamba nti ddayo ku kiyungu kiri ojjukire okuleeta takbiira. Ogenda buki? Ogenda bugenzi. Bw'obeera bw'ogamba samia Allahu liman hamida naye n'oweerabira okusoma edduwa gy'osoma nga oyimiridde okuva mu rukuu, tekutugamba nti nga bw'obadde mu sujuudu weerabidde ojjukidde nga wabadde weerabidde nti komawo oyimirire oddemu osoma edduwa eyo. Nedda, tokomawo eno, ogenda buki? Ogenda bugenzi. Wabula kyenjagala okutegeeza nti swala ebeera n'amadaala 10 naye ogenda ogakendeeza buli lwogenda nga weerabira. Kyevudde laba tukugamba nti nno faayo nnyo ebirowoozo byo n'obwongo obiteeke muki? Mu swala, n'omubiri gubeere muki? Gubeere mu swala. Tetujja kugamba nti komawo, wabula tugamba nti genda kasita obeera nga oli kuki? Empagi ez'e14 z'ozisizza muki? Ozisizza mu nkola. So kye tugambye nti okutuulamu wakati weeraka omaze raka 2 noba nti otuulamu wakati tekikuzzisa wansi otuule mu raka 2 ng'obadde okoze ekyo ozerabidde, wabula weeyongera n'osaala kye bayita sujuudu sahwi. Ekyo kikola ki? Kikumalira. Omufunye bulungi? Ekigambo ekyokusatu, singa obadde osaala esswala
ng'oli mu kifo ky'otamanyi naye nga okozesa ekintu ekirala ekitali muzigiti oba obutakuba nti nga tomanyi bulungi direction oba wootunula ng'osaala nomala wiiki nnamba ng'otunula mu kifo campus kye yakulaga nti wano we watuufu kati bagenda okukubuulira oluvannyuma lwa wiiki nti wali olina kutunula wano we waki we watuufu esswala ezo ze wasooka okusaala mu kaseera akaasooka wiiki nnamba ogenda ziddamu oba zibalibwa zitya tugamba nti esswala zonna ze wasooka okusaala nga olwanyisizza okusobola okumanya qibula weeri naam naye n'oteeba qibula nfu n'osaala okumala wiiki nnamba esswala ezo zonna ziba ntuufu naye bwe bakugamba nti kati qibula entuufu yeeno n'olemera ku kibula eri kati ezo zoddako ze zibeera enfu olina kukyusa immediately odde ku kituufu kye bakoze eki kye bakulagiridde obujulizi busangawa tubusanga ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yasooka okusaala esswala yali atunula Yerusaalemi naye ng'awulira si mumativu oluvannyuma Allah n'amugamba nti tukulaba qad nara taqalluba wajhika fi ssamaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha tukulaba amaaso go buli nabbi bwe yasaalanga ng'asaala bw'atunula waggulu nti amaaso go tugalabye nga tugalondoola buli lw'osaala mu swala toli mutebenkevu otunula nnyo waggulu oyagala tukulaga ekibula ekiki ekituufu kale okuva n'olwaleero tujja kukulaga ekibula ekiki ekituufu Allah n'amugamba kati lekeraawo okutunula Jerusalem tunuulira ki tunuulira awali Kaaba era yakyukira mu swala mwennyini mu kaseera ako Jibril yaleetera information nti Allah agambye tunulawa n'akyukira muki era omuzikiti okuba guyita Qiblatain Masjid Qiblatain ogulina kibulezi kibula esooka yali ya Jerusalem kibula ey'okubiri yali yaki yali yakuki y'oku Kaaba nabakityo awo tubujjawo nti nabbi teyakyusa esswala ezaakulembera ng'azisadde tezaali nfu zonna zaali ntuufu kubanga kibula kye yali asitunulamu kwali kulwana n'okufuna judgment okuva ku ye naawe bw'obanga obadde omaze okusaala esswala ezo z'osadde okumala wiiki ziba ki ziba ntuufu okutuusa bwe bakulagirira kibula ki entuufu n'oba nti otandika okutunula mu kibula entuufu kubanga omuntu akkirizibwa okubeera nti akozesa obwongo bwe n'okusalawo kyalowooza nti kyekiki kyekituufu ekibuuzo singa omuntu aba asaala yekka n'ajja mu muzigiti eitha nga bamaze okusaala ejjuma batebanaba kusaala jamaa oba abantu mwebali oba tebaliimu asobola okuba nti asaala oba ali waka n'asaala ng'akola amaloboozi nga gagenda mangi alinga imaamu esswala ez'okuba nti aleeta amaloboozi takbiira ne zivaayo ddala Allahu akbar samia Allahu liman hamida al-Fatiha n'agisoma ne mu maloboozi ng'ali yekka kikkirizibwa oba kiri kite naam omusiraamu bw'aba asaala ng'ali yekka nga bw'olaba bwe tugamba imaamu byakola n'omusiraamu bw'aba ali musaala yekka byakola ki byakola aweetaagisa okuleeta takbiira ey'omwanguka aleeta takbiira ey'omwanguka aweetaagisa okusoma al-Fatiha mu lwatu asoma al-Fatiha mu lwatu n'essula endala yagisoma muki mu lwatu naam ne bw'aba azze mu muzigiti nga mulimu abasiraamu bali mu kusaala bamaze okusaala naye akolanga imaamu bw'akoze eki bw'akoze abikola mu lwatu swala ya magharibi bw'ajja n'asanga bamaze okugisaala naye abeera wali ku mabbali n'asaalanga bwe baasadde luberyeberye naye caution kyetutera okukubiriza tugamba nti naam okkirizibwa naye amaloboozi go tegabiyitamu nnyo ne gakaluubiriza n'abana abali mu adhikaari n'abali okusaala sunna zaabwe ez'enjawulo oba n'obanga oli mu kusaalira waka n'osaala n'oleekaana nnyo n'okaluubiriza abali mu kwebaka otulo abali mu eriya yammwe abeebako ki abeebako otulo kati awo kiba kitegeeza kyetufunamu awo nti kyandibadde kirungi adhan n'ebeera ku muzindaalo naam naye bwe tutuuka okusaala amaloboozi g'omuzindaalo bwe tuba tuli mu kusaala actually esswala yennyini galina kukoma mu muzigiti oba okyetegereza tegalina kufuluma lwaki n'erimu yennyini teri supposed kufuluma kubanga teri alina interest buli alina interest ogiwulira ali munda mu muzigiti kati awo kiba kitegeeza nti baimaamu abalina emizigiti egy'enjawulo nga kooni zaabwe tebalina ngeri gye bakontrolinga maloboozi ne gasigala mu muzigiti bajjeeko emizindaalo so si nti tuli mu kwefeebya
wabula ekigendererwa ekya adhan kutegeeza abasiraamu kujja bakole ki basaale. Kati buli ekikolebwa mu muzigiti kigasa bano abakoze eki abazze. Onfunya bulungi? Naam. So kati omusiraamu akkirizibwa okusaala mu lwatu, naye olina okuba nti osaala amaloboozi tegakaluubiriza balala balina byabwe bebakola ki bye bali okukola. Ekibuuzo, kikkirizibwa okuyita mu maaso g'omusiraamu ng'ali mu kusaala kubanga tulina beetu tuli mu kuŋŋaanya zakaatul fitiri oba sadaaka mu muzigiti, bitera okukolebwa ku jjuma oba ku yidi. Abantu ne batandika kutambula n'obusero, tafaayo oba ono ali mu kusaala amuyitira ddala wano ku nnyindo. Ate n'ono n'atamugaana olw'ensonga nti ali mu kukola ibaada oba bali kuŋŋaanya ssente ez'okuzimba omuzigiti oba ejj'okukola renovation. Kikkirizibwa nga tuli mu jjuma wakati oba seeka ali musoma khutuba oba ono asaala, tugamba nti naam, tetwagala nnyo kuyita mu maaso g'omuntu ng'asaala. Oba oli mu kuŋŋaanya ssente oba za saddaaka oba za zaka oba zaki oba zakola mulimu mulungi, naye tokkirizibwa kuyita mu maaso g'omuntu ng'akola ki ng'asaala. Olina okuteekawo distance. Oba ono asaala bw'obeera nga tateeseewo kintu mu maaso kimuziiza gwe kubeera nti omuyita mu maaso, gwe kimuteekerewo olyoka okola ky'oyitewo. Naye omuze gw'okuyita kumpi n'omuntu asaala tekikkirizibwa. Olw'obujulizi okuva ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba singa omuntu yali amanyi akabenje akali mu kuyita mu maaso g'omuntu asaala yandiyimiridde okumala 40. Kati kigamba 40 bamanyi bagamba situmanyi 40 dakiika sekendi si ssaawa oba myaka. Nabe kityo mulimu akabenje k'amaanyi. Kati omuntu takkirizibwa kuyita mu maaso g'omusaazi yenna wadde ng'omulimu gwali okukola mulungi nnyo bwakuŋŋaanya ssente ez'okukola ki ez'okuyamba masjid. Ekyo tutegerekese bulungi? Naam. Omuntu akkirizibwa okusaalira awantu nga waayimiridde wansi toyi. Naam. Wansi wano waliwo toyi naye wano waggulu siraabu eno akkirizibwa gisaalirako oba ruufu oba bazimba toyi wansi naye waggulu waliwo wayonjo asobola okusaalirawo oba n'asaalira eno emabega naye nga mu maaso eyo bw'atunula bw'ati atunula nga kibula weeri mu maaso eriyo ettooyi, akkirizibwa okusaalirawo? Naam. Omusiraamu akkirizibwa okusaala ebbanga ly'amalanga ekifo kyali okusaaliramu kiyonjo. Naam. Tewaliwo musango kusaalira ku ruufu oba waggulu waki wa ttooyi. Tewali musango. Naam. Wadde okuba nti ttooyi eri mu maaso naba nti asaalira eno ng'ekyawula wakati wali okusaalira ne ttooyi kiba kisenge, no problem. Kubanga Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allah yanfuulira ensi yonna nga nga muzigiti ate nga muyonjo. Ekikulu singa ekifo kibeera kiyonjo tagaanibwa kubeera ng'akola ki asaalira mu kifo ekifaanana bwe kiti. Oba waali wano ng'awaddako waliwo ttooyi tewali mutawaana. Omuntu ayinza okusaala nga ayambadde essaawa nga mulimu ebifaananyi oba nga mulimu omusalaba oba olugoye lwonna nga kuliko ekifaananyi oba nga kuliko omusalaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba Ali radiyallahu anhu n'amugamba nti no la tadaa suratan illa tamastaha, toleka kifaananyi kyonna okujjako ng'okidestroyinze kujja ng'okyonoonye. Bw'obeera n'olugoye oba ssuuka oba gomasi oba kiki ng'oyagala ddwambala olusaaliremu, kyandibadde kirungi nga kuliko ebifaananyi eby'ebisolo oba by'ebirala bijjeemu, osigaze olugoye nga lwerere. Oyinza okukozesa langi okusiimuula ebifaananyi ebyo. Bakikola aba art. Bw'ebeera nga ssaawa gy'oyambadde nga mulimu ebifaananyi naye nga tebisobola kulabika, osaala no problem nga biri munda muli. Naye banga biri exposed nga bisobola okulabika, tugamba nti tewandisadde na ssaawa nga mulimu ebifaananyi. Oba crosses nga mulimu emisalaba nga gisobola okulabika, tugamba nti tewandisaaliddemu. Kubanga Nabi sallallahu alaihi wasallam yakubiriza nti twandibadde tusaala ng'ebintu ebyo tubikola ki tebiri exposed ku mubiri gwaffe. Naam. So kakati sitwagala nnyo bifaananyi either lugoye oba bw'ebeera nga ssaawa. Ekisembayo tubuuza ekibuuzo nti omuntu asobola okusaalira mu lugoye nga olugoye olwo luli transparent nga lutangaavu nnyo, mwami oba mukyala, esswala n'etuuka nti ye ansi egamba nti naam, tekigaanibwa singa olugoye lubeera lutangaavu
omuntu ayinza oddusaliramu tolaba tubeera ne gundi zino zituteeka kungulu gundi bujubba obwo n'abakyala nabo babeera nabo naye tugamba nti olugoye lwonna lw'oyambala lulina kubanga lubikka obwereere soko yambale munda omukyala ayinza okuteeka munda olugoye olubikka obwereere bwe bwonna nga tetusobola kulaba ku mubiri gwe oba omwami nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti tewandisadde essala kyandibadde kyabuvunaanyizibwa n'obeera nti la yusalli ahadikum fi thawbin wahid laysa ala atiqihi minhu shay tasaalira omuntu tasaalira mu lugoye nga ku bibegabega kuno takoze eki tabisseeko kugamba oyinza okukozesa ekitambaala n'obikka ku kibegabega naam then noweesiba nomakinga sure nti ebifo ebyekyama okutandikira ddala ku kundi mpaka ku maviivi okikoze eki okavarinzeewo ng'omwami kati ne bw'oteekako olugoye oluli transparent no problem naye omukyala ye ateekwa okwambala engoye ezisobola okukavaringa omubiri gwe gwonna oluvannyuma bw'ateekako olugoye luli olu transparent naye nga terulaga kifaananyi kya mubiri gwe ekiri muki ekiri munda it has no problem kati tuba tukubiriza omukyala yenna n'omwami yenna okwambala olugoye nga terulaga buki terulaga bwereere wallahu alam allah yasinga okumanya ebituufu by'ensonga obutuufu bw'ensonga gye tuba tunnyonnyodde wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh